tusanyuse okubanga tuzeemu nate okubanga tuwuliziganyako ku mukutu guno ogw'okulima n'okulunda ku YouTube channel yaffe ey'abalunzi n'abalimi. Olunaku lwaleero video yaffe yasooka nali mbalagako ku bitooke ne mbagamba nti nja kubanga nsobola okubanga mbalagako okwo engeri gy'otandikako okwo. Bambi era mu comments omu ya commentinga n'agamba tulinze ndowooza gwe nno omulabi waffe omulungi oba okitegedde nti tuba tuzze mu nsonga za kulima bitooke olunaku olwaleero entandikwa mu kulima ebitooke no gye tuliko olwaleero gye tuli okubanga twogerako. Nkugamba nti webale ku subscribinga gwa subscribing ate era webale ku likinga gwa likinze ku mukutu guno ogw'abalunzi n'abalimi. Kituzaamu nnyo amaanyi. Buli wondaba nga nyambadde bwe nti kitegeeza nti omulwanyi wo aba ayingiddewo kubanga tutunulira ku nsonga ez'okulima era n'ensonga ez'okulunda. Leero tugenda kulima. Oyaffe omulungi tuli mu bitooke. Nja kubanga nkutegeeza nti ekitooke kino eno okubanga kirabika bwe kiti nga bwe kiri kirina okubanga otaddewo omutindo omulungi wansi wakyo. Ng'otaddewo omutindo omulungi n'olyoka nga okifunawo. Kakati nja kulaga oteekateeka otya ekitooke kino omaze nga okifunyeemu byoba okubanga bisobola okubanga bikuyamba mu nsonga zino ez'okulima n'okulunda. Ekinnya kyaffe tugenda sima ekinnya fuuti 3 ku 3. Oyinza osima wansi 3 oba wano n'oteekawo oba 2 kitundu mu bugazi wano eno. Ekinnya okuva ku kinnya paka ku kinnya twagala fuuti 10. Okuva ku kinnya oba okuva ku line okudda ku line kubanga tumanyi nti ekitooke kitambula. Nga nawe wobeera nga tobeera mu kifo kimu era n'ebitooke ebityo biba bitambula mu mbeera efaana bwetyo. Nakati gwe omulabi waffe omulungi ekinnya kino oba okisimye fuuti 3 ezo wansi, ettaka erisooka linene etali limyufu etali lituyita erya kitaka nga erino erisooka lijjeeko oliteeka ebbali ate era nerino eriddako oliteeka ebbali. Bw'osima ekinnya ekyo omaze okimeza fuuti zaffe ezo ze tukugambye twagala kujjayo lizawuti nnungi naye otuuke nga olusuku lwo lulabika nga luno engeri gy'olwegombamu. Kati omulabi waffe omulungi bw'oba omaliriza osobola okuba nga tufuna amanywa obusa oba kalimbe w'enkoko. Tusaanidde kusimba kitooke nga toliisiza wansi. Waliwo abambi boonakuwalira n'omusanga naga nasimbye ebitooke naye nga yasimba olwo gwe nasanga asimba ebitooke 150. Bitooke 150 tolina kwotaddeyo wansi. Olowooza okyalowooza nti olusuku usiga nti olusimbye wantu wapya. Kale ayakasaawa kawapya oyinza ogamba n'oyisa omuwuliriza nga wantu wapya wabadde ensiko oba kibira osobola ogenda nti wantu wapya. Naye awantu nga babadde bakolerakolerawo okuwadde wamezewo kisiko olwoswetaaga osima ebinyumale okuliisaawo. Kale omala okusima ekinnya ekyo nfunira okusa bw'oba nga obulina oba kalimbwe w'enkoko oba nga omulina osobola okukozesaako ekimu ku kyo. Lwaki twagala oluusi okozesa kalimbe ono n'obusa? Kiri ekintu kino nti obusa buno bulwawo okupiikingisa ekitooke kino kubanga ate okalimbwe apiikingisa mangu. Kati bw'obanga okozesezza obusa buno ne kalimbwe nti ekitooke kino kalimbe ono wapiikingisa amangu wagenda gwemu amaanyi ng'ate obusa bwo butandikiraawo. Nga butandika ogenda okulaba omulimu nga guli kubanga ebitooke bitambula bulungi. Kati bw'omaliriza okuteeka mu busa obwo obuyiye mu kinnya ojja funa ettaka lino lye wasoose okwawula ebbali. Omala okuba nga osoose okulyawula ebbali lizzeemu tabula. Ojja kuba nga okimpedde wiikisi 2 topakuka kubanga olwedde olikola bibyo. Kati bw'obanga okimpedde wiikisi 2 ekitooke kino eno ekinnya kino tuba tukirekamu okubanga kisobola okubanga kiwola. Ensuku ze tugenda simba zitukuma mu biwatu. Tosimba kitooke kikoma mu biwatu. Oba tosimba kitooke nga twegamba nga kiriko n'endagala. Ojja funa akatookeko kasimeyo oba ne wekiba kiri kisimeyo okisale. Ensala yaffe ekitooke bakitwagala okisale flat bwoti. Kankuwa example. Ekitooke kino tokisala bwoti. Nedda kisale nga okikolamu bwoti. Lwaki nti amazzi gano galeme kituulamu. Abamu ebitooke bibavundako kubanga ensala yammwe ey'ebitooke enzimu. Okisala fulaati amazzi gakiyingiramu olwedde. Naye kati wano eno olwedde kiba kisobola okubaako engeri gye kiba nga kiyitako mu mbeera efaana. Eri abasimba ne balekayo okwo kagundi naye ate ffe bino byenjogera ndikwogera kubanga omalirayo mu ttaka. Kati akatooke ako kasale bulungi kyetaaga ensima ey'omulembe. Bw'omala osima mu nsima ey'omulembe kisale. Bw'omala okisala tokisimbirawo. Ekitooke kino tulina okuba nga tukinnyika. Amu tusimba gafula. Lwaki tunnyika? Nti oluusi ebitooke kino kiyinza okuba nga
kiriko ebiwuka olwo nno wokinyi kuba wewala ebiwuka oluusi n'ebiri muli eri muba mu busanga muli eri kati kiba kisobola okulwanagana n'ebiwuka ebyo biba tebisobola kubanga bikola ki nga bikisembera kati oba okasimye otakulamu eri ettaka n'okatuuzamu bulungi n'okabikako obusabu neeno nkuwegayira tolinnya kitooke tokirinnyako tokikatira gwe kiteekeko bw'oba otuuse wano wennyini nga olwolutayi ogenda kubikako n'ettaka teekako akataka akatono oba oleete n'obusubi oteekewo olwo nno ojja kubanga otandise oba ojja kubanga otandise ku mulimu guno ogw'okubanga ofuna mu bizinensi ey'okulima ebitooke eyo paati 1 lindirira paati ey'okubiri subscribinga likinga sharinga paati 1 yeeno kati tumaze okubanga tukisimba kiki ekiddako lindirira mbagala nnyo banneme bali kugobera sharinga logo ya mukyala akutte kabeji woba olagira omuntu omukutu baguyita okulima n'okulunda mbagala nnyo bye bye